Abasuubuzi abasoba 1500 ababadde bamaze ebbanga nga bakolera mu buyumba obwakaziwaako erya kiosks mu kibuga Iganga basobeddwa oluvannyuma lw'abobuyinza mu kitundu okubagobawo babadde bakolera nga tebasoose kubalabula. Bagamba nti abobuyinza bakedde kuyungula bakanyema ne batandika okumenya n'okuggyawo kioski bwabwe nti tebakyayagala bakolerewo nga abamu banguye okuggyawo obuyumba bwabwe n'emmaali obutatwalibwa wakati mu kukuluma. Abaali bakola wano tibaatuwana kiseera kiri gazete iddo kuyidanga bamena bumene nga tituli awe akayumba kange ndize mu kyalo ennyamidde olw'ekikoleddwa nti kuba tebalaze yadde bwe balina okudda. Kyensaba pulezidenti nibe MP baife abayiganga municipality baide batuyambe obuzibu bwetwolekeire ebbanga tujja kutusiba tuzira kumwiruukiriza yena alitwemera ku ngaifa abaire bakolera Freedom Square n'abakulembeze betwalonda bonabona tebalitwiruukirira. Lovisa Nangobiyo emyaka 8 omu ku basooka mu kifo kino alaze okunyolwa olw'abakulembeze obutasooka kubalabula. Abantu bano tugenda ebiri bankoberaku ati omukaire enkyukakyuka eri bugu nabwene bubone tandika kupangula mayumba. Musa Mukasa ng'aliko obulemu naye agamba nti gabeesibye olw'okubulwa aw'okudda ate nga balina obuvunaanyizibwa. Embeera yaabwe bwayine obwavu bungi enkulaakulana kinumanga abantu balikulaakulanira walala kibandi kukulaakulana. Wabula ow'ebyobulamu ku Northern Division Muzamiru Bidondole agamba nti babagubyewo okusobola okukulaakulanya ekifo ekyo. Tulikwenda permanent structures and abasuubuzi baali notified nti tuli kujja ku developing a Freedom Square. Where at least when the construction period is taking place, those vendors can change and use that place as a market. But we have not changed the status quo of Freedom Square. Ebyo nga biri bityo waliwo omuzzukulu Wile Nsubuga Kizito atwalidde amateeka mu ngalo bw'asaaye ennimiro z'abatuuze omuli emisiri gy'emmwanyi ensuku n'ebirala ng'agamba nti ettaka kuba lyali lya jjajjaawe ng'alina okulyeza ng'omugabo gwe. Obwannannyini ku ttaka eryo ng'omuzzukulu olinago naye tuli mu kukola ku mpapula okufuna obuyinza. Bino biri ku kyalo kya Manyoli mu ggombolola y'Ekalangaalo mu disitulikiti y'Emityana era abatuuze bayise ssentebe ow'ekibiina ekigatta ab'ebibanja ekya Uganda Bibanja Holders Association Abraham Luwalira ayingire mu nsonga zino. Bw'osanga ettaka si gwe waligula si gwe gwe baaliwa ozze osikirasikire osanze taatawe yaguzaako abantu balinako ebibanja era owangadde omanyi nti ekiri kibanja kya gundi kati obudde buno gwe yakasika mu myaka 2-3-4-5 lwaki omugoba. Nga bakulembeddwa mu kansala w'ekitundu kino era sipiika w'eggombolola y'Ekalangaalo Joseph Bazirengedde bamulambuzza ennimiro ezisaayiddwa nga bamulaajanira akome ku Kizito. Buli muntu ajja mulaga obwannannyini bw'alina ku ttaka eryo kuba bwe yaladde ku poliisi yagambye nti bajjajja bwe baamala okufa yagenda n'akulira mu bajjajja abalala yagenda okudda ng'ettaka abantu baalyesenzaako. Ivan Wakibi ne Lukkakagire byakusakidde Green ku Bukedde TV. Bw'ovaawo nga tokisasulidde omwana wo oba omuzzukulu agenda kikola ki